Abagoba ba boda bakeredde musanyu oluvannyuma lwa takisi okwekalakaasa ne bagaana okusaabaza abantu nga beeboka ababadde babasaabaza ate ku bisale ebya waggulu. Okuvaako Kabalagala poliisi ng'ekulembeddwamu DPC w'e Kabalagala Francis Chemusto tugisanze eri bulindaala okutereeza embeera yonna. Chemusto agamba nti yenna anaakwatibwa ng'akola effujjo waakuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. We are basically to ensure that there is order on the road and business moves as usual. So as you have seen, we want to ensure there is total peace on the route. No chaos, we are not going to tolerate any chaos. Basically that. Iyo ensambya ku bitaala abantu bangi batambuziza bigere era nga nawo obukuumi bwa poliisi bungi ddala nga ne takisi entono zitambuza abasaabaze nga bulijjo. Ku ssaawa ya Queen abantu bangi balabiddwako nga batambuza ebigere n'okukozesa boda. Wano mamba za poliisi zirabiddwako nga zeetawula bwe zifuuwa obugombe okukomya yenna ayinza okwagala okuleeta akajagalalo. Mu paaka ya takisi enkadde nayo poliisi enywezezaayo obukuumi nga RPC wa Kampala North James Ruhweza agambye nti embeera eri mu nteeko. Embeera wano mu paaka enkadde ennungi, takisi ziri mu kutika abasaabaze era ffe nga poliisi tubawadde obukuumi bakole emirimu gyabwe. Ne mu makuubo tubawadde security tukakasa eggwanga n'abantu bonna bali mu Kampala mu kitundu kino bagende mu maaso n'okutambula security week. Kasubi abantu bakedde kusoberwa kuba balinze takisi okubatwalako kyokka nga zibayitako buyisi nga nkalu. Kino kiwadde aba boda ekyanya okwegazaanya kubanga beeboka ababadde basaabaza abantu ate nga babadde bongeza n'ebisale okusinga ku bya bulijjo era nga batikka babiri. Kino kikwasiza abatakisi abamu ekinyegenyege ne batandika okusaabaza abantu wabula nga babadde batikka bana ku buli motto nga n'ebisale biri waggulu. Abasaabaze obwedde emmotoka bazirinya balwana yadde nga zibadde za buseere. Mudeyi, era ate musaze lwaki twala bana. Aba boda bategeezezza nti bongeza ebisale kubanga nabo emisolo gye basasula bagyongezza.